Poliisi ekakasizza nga bw'eri obulindaala okwenganga buli kiisi yenna anaakola effujjo mu kiseera kino ng'abantu abamu baggiddwa ku muggalo. Bino bikakasiddwa Paul Namaye, amyuka omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala. Twafunye amawulire nti waliwo abo ababadde beetegeka okukola demonstrations ezitali mu tteeka. Kati abo be twafunyeko amawulire mulimu abo abakola ku Nasser Road, abo bakola mu Arcades. Kyokka wabudde abakuumaddembe abatannafuna nsako yaabwe mu bbanga lye bamaze mu biseera eby'omuggalo okwekubira endulu eri ekitongole ekya Professional Standards Unit PSU okulaba nga bayambibwa. Waliwo abo abayinza kuba nga tebaafuna ssente zaabwe, abapoliisi abaali nga bakola bakoze mu kiseera ekya lockdown, ate ssente zaabwe poliisi yaziwa abo ababakulira mu region babeere nga babawa ssente zino, ate n'ekiwandiiko engeri gye balina okubawa ssente zino nakyo baakiteekako. Ayogedde bw'ati ku bubenje obwabadde ku nguudo ez'enjawulo okuli n'omwafiiridde omusirikale w'oku nguudo mu bitundu by'e Seeta nga waliwo n'abantu be baakutte okuyambako mu kunoonyereza. Twafunyeko obubenje bubiri nga mulimu akabenje Seeta akaasa omupoliisi waffe. Kati jjo mmotoka eyo twagisanze mu Seeta nga waliwo omuntu agivuga gwe twategedde nga Amisi Zimba ow'emyaka 32 nga mulimu n'omupoliisi waffe, ate n'omupoliisi waffe naye tujja mubuuza lwaki lwe yategeera nti gwe yali naye emmotoka yakola kabenje lwaki teyatutegeeza. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Jacob Siminyu ayogedde ku mbeera eri ku nsalo za Uganda ez'enjawulo n'amawanga amalala. Emalaba kati entambula egenda mu maaso bulungi oluvannyuma lw'okukyala kwa minisita wa ensonga z'omunda ow'e Kenya n'alagira baggyeewo ebiroole ebyabadde bigaddeewo ekkubo. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.